Endoveso. Kutenda mu mukaaga tonzifuna tifama. Ekintu buli ky'omuziki. Endoveso. Kale omutabisa wafuna ku lwaleero badde weekend omusajja emirundi ebiri ng'akuba ng'agamba omukyala yamusigalamu akantu yafunayo kubiri naye bwe yafuna tatuuka birungo by'oli agamba eky'omukisa omulungi Nantongo ye Nantongo gwanonya ye Nantongo anonya ye Waswa so kiri kati Nantongo tumufunye ananya ebirungo yaze wano ng'ani amunoonya kati fune Nantongo ku layini wano alina kola kimunnange Waswa kalikuliza Nantongo wano goma yacho olituwa anti beat Nantongo yarabise dda. Hello. Nantongo. Wanji. Walikubita FM ekitabo kya muziki singo mgeji onyugunya nakukabogoza. Yes, sebo. Je baleko sebo. Kale munnange. Yes. Nawe je baleko. Kale sebo. Aha, owadoga nti walabise. Anange mbadde ku beat ne mpuliranga nga Waiswa yanoonya. Waiswa. Yes. Nga anoonya ani? Nga anoonya Halima naye atamanya erinnya lyange eddala. Nga anoonya ani? Halima. Yes. Musajja adde alajana. Mpozi nsonga kye yabaawo. Na we nengende ewaffe. Ati natuukayo manu wange naafa. Kati nange nensirana bwentyo nga nange sina wakudda kati nentambula nengende olwokudda ye wawaswa wali tolina sente zisobola kukuzaayo naye sina namba ye nga njikuba esimu teriiko nange by then nenfuna challenge ezo zambonyabonyamu nange naye nga abamu wange avuddewo naye kange nenoonya ekyokukola naye nembala netandika okukola bwansigaalu navayo nga ndi lubuto wawaswa ng'oli lubuto ye navayo nga netuza myezi 3 wava wawaswa olina olubuto olwedde ye nali nina omwana wamuzaala namuzaala bulungi wawaswa abadde akimanyi nti olina yali akimanyi ye amanyi nti ndi lubuto yali amanyi ye kati omwana wa bbanga ki wa myaka 6 ye mwana wa Waswa ye kiza Waswa atakimanyi nti olina n'omwana omukulu bw'atyo atana akitegeera atyanga n'enamba nga soogera n'enamba yesijirina bambi kati ndoza kati kolabise muddemu mutandikeyo mwakoma omanyoba naye ate gwafuna neno namwe oba wafuna oba wamutema ennamba sebo sina bafumbirwa nakomako ono mwana wange sina mbadde ndi ku mulimu nkola kati oli ludda wa oli Mbalala nge naye mbadde ngenda kuvayo naye nga tebanaba kunsasula sente zange kakati mwami Waswa ndoza kati awulidde nti olabise gy'oli yatugamu enamba yajawala agifuna ku beeti kyatoyo gwenkubidde oyo simanyira kabogoza naasesanya abantu kabogoza oh my god kale ngase olabise oba sikyo mugamba nteeko transport nkomewo ekampa at least mpambanireeyo nkolereeyo kale tuyamugamba akuteekereko transport kale mukwano yebale kunkubira abanyabugwani Nantongo Alima kale munange omukulu Waswa ndoza Nantongo Alima wuyo alabise munnange alina n'omwana wo ali mu myaka 6 kati wato kimanyi jangu wano ku BT FM enamba y'essimu tugirina tetujja gigaba ku mpewo jangu gifune ankobogoza yagirina wano tubuze bakoddomi bo kuweeribyo omukulu gwayita Musumba Waswa Sali Ewakiso agamba ati message yetu bulungi nnyo era tujja gikyukiza nga bwogambe taata tosoma tunalabi kikino kyawandisi kikina tosoma kumpe ono jo ya bempi mbasaba gwe
gwe bajja kukuba MP kumande kumpeto wumulirako chaka njeso nyo now mwayi musumba waswasali ewakiso message etuse bulungi nnyo ate tuukidde ddala nnyo ku bantu abatuufu tugirabye nnyo nnyo tufune ku masimu batubule ku munaffe n'antongo bamwogerako ki azudde omuntu we amanya yenze kayita Benoni tundiwa ne kasiri mukamba atenga ndi mwana nzalo yumuli kakati mukuru jingo omukuru oyo abere mugumu nnyo mwana alabise FM njeba zokubanti esobodde okuzuula okubira abantu ku BTFM wanga lenze kayita Benoni patu akume kyakabinya kama wae mubiru William kapeka na rubulana ne ndo swali mwe tuyambanga nkale sebo ye babuuza olw'ekintu ekineewunyisa mu kikola obanza atakikola nzekka wali ofisi zaawo ku obudde ng'omupiira ogusambye guwedde n'onoonya ak'omunda n'oyambaza munno nga bw'okajja mu supiidi akabiko omulalu nga bw'okajja mu supiidi n'ofisa obudde n'okanoonya gye wakasudde oba mu ddiiro oba wansi w'entebe oba wansi ki n'oddamu n'omwambazaako ng'ali alina obuddiro atandikirewa ekikooti kyolina nawe kujja oleta ebintu nedda temubujjaamu mugambe temubujjaamu kuba kuyambako tuyambako aba muwujisaamu namannyo oyambako mu mbeera eyo ekintu kyeneewuunya kalina gegikabulamu muno n'akanoonya nga takalaba kikawulamba katuse kati eno eba mandu wakiki oluusi emmese nga zakatutedda ekimba mu mpaka tunzisanga ekifumba ekimutaka ekyomuzike nina ekyo tekyazikire nina gwe nanoonya nekamwambaza nangamba olayikondoze tebatera buwambaza babeka wasebadyo kambaza omusi mubambaza nga nze laavu oyina nnyingi sina laavu obudde n'obudde oyina noonya galanira amazzi kunywa tekunoonya mpale banda banno wefulukuta onoonya kijagala kwambaza oba ani abagijjeemu obuulira gomanyira ebizibu byo ninga wa taxi neguyayingira afulumata obuulira anko ezikaki unyabonse ezikuba bannange tiyagasi anyuse mukono wano mwobadda kampeni oziyita nga tiyagasi yaddako mbwaleke kugoberera naye kyewunyisiza abantu obadda tiyagasi wa yero kampeni za noob tubagamba fazali yandi bakubye owa redi naye wa kampeni zigwaddibe naye omuntu aterere odde wakawo gwekala mukyala wakuwembeje omusanga unyomuka gwa tiyagasi Fama.